Omulungi ampuliriza. Buli muntu yeebuuza lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubeera nga avaayo okubeera nga abaako obubaka bwonna bw'asindika eri eggwanga ku lwa omubaka Alan Ssewanyana Kossa Muhammad Ssegirinya bano abayimbuddwa okuva mu nkomyo. Era ebibuuzo bingi omulungi ampuliriza ebiri mu mitwe gy'abantu. Wabula omulungi ampuliriza kyolina okubeera nga otegeera nti bano ababaka okuyimbulwa emabega waabwe amawulire ag'omunda galaga wabaddewo ddiiru enneekusifu ezasoose okubeera nga zikutulwa, era bano baateekeddwako obukwakkulizo obw'amaanyi obw'ekitalo. Obuwiki ng'obukwakkulizo buno His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tabumanyiiko, era kigambibwa nti wabaddewo n'enteeseganya ez'ekyama nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu teyakkiriziganya nazo era nga litazimanyiiko ezagenda mu maaso okulaba nga ababaka bano bateebwa. Kigambibwa nti bano mu kuteebwa kwabwe wali e Masaka mu kkooti beeyimirirwa obukadde 20 buli omu obwa kaashi, kw'ossa obukadde 5 obutaali mu mpeke, kw'ossa okubeera nga paasipooti baazirekayo n'ebintu ebirala ebyasabwa kkooti. Era bano kkooti bwetyo yabata naye tebaayimbulirwawo, era okuyimbulwa kwabwe kwali kwa matankane. Omu yasuulibwa Masuuliita, omulala n'asuulibwa Emmengo. Wabula kigambibwa nti abantu bano baateekebwako obukwakkulizo obw'amaanyi Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kye yagwamu. Era bano tosuubira okubeera ng'ogenda kuddamu obalabe nga balina ebbugumu lye baalina omulungi ampuliriza nga tebannaba kubeera nga basibwa. Era bano kigambibwa nti okumpi balinga abaasibiddwa emimwa, amagulu n'emikono. Mu ddiiru eno oba mu bukwakkulizo kigambibwa nti bano baaweereddwa condition nti oluva mu kkomera tebalina kubeera nga basinkanirawo ab'amawulire, era tebalina kubeera nga boogera ku biki ebibadde mu kkomera, era tebalina kubeera nga boogera ku biki ebikwata ku musango gwabwe omulungi ampuliriza. Kale nno awo tutuuse. Era kigambibwa nti bano balina okusooka okumala ekiseera nga beekwese. Era wenjogerera essaawa zino ne wetukoleddewaako ono tewali mubaka n'omu yaavuddeyo yadde okuyisa obubaka ku Twitter, yadde ku Facebook page ye, yadde mu b'amawulire okubaako kyanyega ku nsonga eno. Era kigambibwa nti okuyimbulwa kwa bano obukwakkulizo bw'abateekeddwako bwa mutawaana nnyo. Era kigambibwa nti bano tebagenda kubeera nga mu bwangu n'embiro bagenderawo wali eri ku offices eza National Unity Platform e Kamwokya. Tebagenda kubeera nga bakkirizibwa okusala ekigere kyabwe okugenda emagere ewa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Oba omulungi ompuliriza ontegeera bulungi. So ebigambo, obukwakkulizo n'entuula ez'ekyama. Era looya waabwe amanyiddwa nga Alhaji Erias Lukwago yavuddeyo bino n'abisamba gyanaga nti ffe twakoze mulimu gwaffe ne tukola butassamuka butassamwoyo okulaba nga ababaka bano bayimbulwa, era kye twakoze kyekyo ababaka bayimbuddwa. Wabula ebyo ebyassamwassamwa nti wabaddewo miitingi ezasoose okutula ez'ekyama n'obukwakkulizo, ebyo tebiriiyo byammwe, ebyo tebiriiyo. Abula ababaka bakyali bagonvu bugonvu, tebannaba kubeera nga bafuna amaanyi okwogerako eri abantu. Wabula abantu beebuuza lwaki National Unity Platform oba NUP yonna tennavaayo kubeera ng'eteekawo ekiwandiiko mu butongole okulisaayo okwozaayoza bano okuva mu kkomera ate nga baayimbuddwa. Ate nga National Unity Platform be babadde abasale nga bakulembera Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu okubanja abasibe bano. Mu kubabanja n'abasibe abalala abaasigaddeyo, naye lwaki bwe baavuddeyo omulungi ampuliriza bano tewali n'omu yapositinze, ekibiina tekyapositinze ku babaka bano. Kale ebibuuzo bingi oba oliawo, naye nga kigambibwa nti bano baateekeddwako embeera, balina okusooka okulaga nti balwadde nnyo nti era balina okubeera nga bano bakyajjanjabwa. Era kigambibwa nti abawagizi baabwe beewubye ku ofiiseezi zaabwe olunaku olwajjo lwonna, bagenze mu maka gaabwe olunaku olwajjo lwonna,
ne mbakadde baabwe naye nga bano babagamba nti balwadde bayi era bali mu malwaliro bajjanjabibwa nti era mu malwaliro ago gye bajjanjabibwa kati tebaagalayo baamawulire yadde abantu abangi kubanga embeera gye balimu yakusooka kubeera nga bababudaabuda n'okubeera nga babazza mu mbeera basobole okubeera nga baddamu ak'obuntu oba oli okusinziira ne ku bbanga lye bamaze mu kkomera obwongo bwabwe butokyalingiddwa nnyo. Kale nno kigambibwa nti bano baateereddwa naye obukwakkulizo buno balina okuba nga babugoberera era kigambibwa nti ku bano omu ku bano anamenya obukwakkulizo oba bombi bwe banaabumenya omulunyi ampuliriza bano muyinza okulaba nga bazziddwayo wabula bano bakkiriziddwa okgenda ku paaliyamenti okukola omulimu gwabwe ogwabalonza naye ekyokubeera nga baddamu babeere active nga bwe mwabalabanga nze Mr. Update nga bulijjo omulunyi ampuliriza oyinza obutaddamu kubeera ng'obiraba amangu n'embiro era kigambibwa nti bano babasazeeko ebiwawaatiro bagenda kusooka babeere nga babuze okumala ebbanga era bagenda kubeera nga balina ebigambo bitono ddala bwe batyo mpola mpola basobole okubeera nga ebbugumu eribadde liriwo essaawa zino abantu babo abawagizi baabwe ababalindiridde ababategekedde obubaga era oyinza obutabiraba byonna nti kubanga bano amateeka gabateereddwako gabadde gansalessale era nga balina okubeera nga bagagoberera okubeera nga omulunyi ampuliriza bano bayimbulwa. Twalabyeko ababaka abamu kati aba NRM nga bavaayo ne bassa obubaka bwabwe ku Twitter era bano nga boogera ku nsonga z'ababaka bano. Omubaka amanyiddwa nga David Kabanda ono wa NRM yavuddeyo n'agamba nti at least bangi ku ludda oluvuganya gavumenti babadde tebafaayo ku kuteesa ku lw'ababaka bano kubanga ababaka bano si baganda baabwe naye mulaba ebivudde mu nteesa oba mu nteeseganya ababaka bali bweru. Era twalabyeyo omubaka omulala owa NRM amanyiddwa nga Anderson Bulola yavuddeyo n'agamba nti thank you Honorable Minister Norbert Mao for securing the bail for the embattled members of Parliament of Uganda. Welcome back comrades Alan and Seggi ono wa NRM. Nga kino kitegeeza nti wabaddewo enteeseganya okusinziira ku Daudi Kabanda era ono agamba nti mwavuluganga omubaka ng'ayogera ku kuteeseganya ne gavumenti okubeera nga bayimbula ababaka bano. Omubaka ayogerwako amanyiddwa nga Abedi Bwanika omulunyi ampuliriza waawali mukimanya yavanaga nti bano ababaka okuteebwa tulina kuteesa ne gavumenti era kigambibwa nti ono mu kateni yabaddemu nnyo ng'akwataganye ne Norbert Mao minisita ow'amateeka w'eggwanga Uganda mu nteeseganya muno era kigambibwa nti n'abakulu abalala bangi abaabaddemu mu nteeseganya zino oba oliawo nga baakulemberwa sipiika ow'eggwa paaliyamenti y'eggwanga Uganda n'abatwala mu woofiisi ennene ne bateesa ku nsonga z'ababaka bano era ne babeera nga bayimbulwa. Wabula omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbira yagamba yali ku Palo FM n'agamba nti waliwo ababaka abeesitula ne bagenda mu State House bateese ku bya Seggirinya omubaka Seggirinya n'omubaka Alan Sewanyana nga President Kyagulanyi tabimanyiiko era nga tabakkiriza. Kale bw'abanga omukulu Honorable Waiswa Mufumbira onono nga y'omu ku boogezi aba National Unity Platform bw'ava n'akola statement eno n'owulira nti ababaka bano baabaze kubeera nga babateeseza era baateekeddwako obukwakkulizo okubeera nga omulungi ampuliriza bano bayimbulwa era kigambibwa nti bano balinga abakyali mu kkomera kubanga balina okubeera nga beewala nnyo buli kigambo kye boogera balina okubeera nga beewala nnyo owawe bagenda okubeera nga batambulira era bano mpaka ebbugumu ly'abano ababalinze lyolinakka basobole okubeera nga baddamu okubeera nga boogera. Wabula nkugambye obukwakkulizo obwabateekeddwako waliwo gye batalina kugenda waliwo bye batalina kubeera nga boogera era mpaka ebbanga lye babawadde lwe linaggwako mulungi ampuliriza. Era bano kigambibwa nti okuddamu kwabwe okubeera active ennyo mu politics
kugenda kubeera nga kukendeera, bagenda kubeeramu naye nga balinga abaatungibwa emimwa. Kale nno bwe bityo bwe bitambula, omulunyi ampuliriza nakugamba nti aganaavaayo gonna tujja kubeera nga tugoba luno EKTV nange AK Master ku lutimbe gaggadde. Weebala ngoberera, nkwagala nnyo era nsiima nnyo. Tukwatagane mu wakaddako. Isani out for now, bye bye.